Yesu kumusaraba yafirira yafa kulwagenze. Omuggalo gwa ssenyiga corona bwe gwabalukawo amasinzizo n'amasomero byaggalwa olw'okutangira okusaasaana kwa nnawookeera ono mu bayizi. Kino tekyalekawo kkubo baana mwe bagenda kuyita kubangulwa nga n'amasinzizo ne bwe gaggulwa mu muggalo ogwasooka abaana abato tebakkirizibwa kwetaba mu kusaba. Nga Mukama amanyi ekkubo lyabo abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Embeera eno yewaliriza omuto John Mary Isaiah Walusimbi ow'emyaka 8 gyokka okutandika okuyiiya ebitontome ebibuulirira bato banne ku ngeri gye balina okweyisa ssaako n'okulabula abazadde akabi akali mu kusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. Njagala okwebaza abo bonna abalina ekyokukozesa mu kugunjula abaana b'eggwanga. Oluvannyuma lw'omuggalo okunyinyiitira omuto Walusimbi yatandika okukuŋŋaanya banne wamu n'abazadde baabwe n'abatontomera ng'ava maka ku maka nga mugano mwe muli n'ag'omusumba atwala obusumba bwe bweyogerere Reverend Abraham Luyinda gye tumusanze. Enteekateeka zonna mu kuzimba eggwanga zitandikira mu maka. Omwana waakuzibwa nga tebamuteesetiisi bulungi mu mpisa wamu ne mu nneeyisa endala akula ng'alina omutima ogw'obutayagaliza. Ono mu bubaka obuli mu bitontome bye asaba abazadde okutumbula ebitone by'abaana baabwe ssaako okubakubiriza okusomesa abaana baabwe mu ddiini era ng'agamba nti lino ly'ekkubo eriyinza okuyitwamu okukyusa eggwanga. Enneesi mu maka gano kw'okubajjukiza mmwe ng'abazadde obuvunaanyizibwa bwammwe eri abaana be muzaala wamu n'abaana abalala batuzimba eggwanga eppya eryegombesa. Walusimbi awadde bato banne obubaka naddala obw'okwerinda ekirwadde kya ssenyiga corona ssaako okukola ebyo ebibafuula ab'omugaso mu maka gaabwe. Teteekeddwa mu mpisa za buntu bulamu akoseza ddala eggwanga beba batubonyaabonya kaakano beba bali mu nsi abatemu ab'amaanyi ennyo. Tibabeereko engeri gye bayinza okuzimbamu abaana baabwe mu byawandiikibwa okutegeera ng'ezo memory verses abaana babayimbiseeko abaana babawa ebitontome Mukama abanga akuwadde ekisa ekyo ng'oyinza okukikola n'okubayigiriza okusoma Bayibuli. Omusumba w'obusumba bwe bweyogerere Reverend Abraham Luyinda agamba nti olw'okuba abaana tebakyafuna kubangulwa mu ddiini nga n'abazadde beesuuliddeyo gwa naggamba abaana bangi bafuuse bamawale era beetabe mu bikolwa ebimenya amateeka okuli obunyazi n'ebikolwa ebirala ebyekko. Ekyokuba nti abaana ba Katonda tebakyafuna kigambo kya Katonda tebakyaliisibwa bulungi mmere ya mwoyo ndowooza nga mu biseera eby'omu maaso kijja kukosa nnyo eggwanga lino era n'ekkanisa. N'amulaga nti kino tekisaanye kukola oba kino kisaanidde okukola nga bwe kugambye era nga mbategeeza abooluganda nti abaana kati abamu beegasse ku bibiina oba ebibinja by'abantu abanywa enjaga abalala obasanga ne mabaala batuukayo nga baweereza mwenge kubanga tebakyakola ki tebakyasoma. Kale bwe tuvaako wano